naye olw'okuba enteekateeka eyo abamu nakati gye bakyalowooza nti oba oli awo twetaaga okwongera ogirowoozaako Buganda byonna bye yali ekoze mu biseera ebyo omuntu yakeera bukeezi n'alagira byonna byonna ne biwambibwa era kati ababadde batufuga yabadde basinziirako ensimbi zonna ezaali eza Buganda abasinga zebadde beyambisa ate okuwanyisigwa byona kudikola ki olwokuba baatuwamba ng'omuganda gwagamba nti akukutte akukubya gw'olina ebyenfuna nga tuli mu mbeera ey'obuwambe n'obuddu Buganda ne bwe tuzimba ebizimbe ebifaanana ng'ekyamapeera kati ekibagamba ekisenga obuwanvu mu Kampala ne tubeera n'ebizimbe ebyo mu buli kyalo nga tulinamu ekizimbe ekifaanana bwekityo nga tetulina buyinza na ddembe lyaffe omulabi akeera bukeezi nayisa ekiragiro nti ebyo byonna byonna tebikyali byawo bannanyinibyo gavumenti yibeddiza ne bamala ne babyeguza naye bakola ku UCP ebizimbe byonna byonna ebyali byaddayale posta ebyemmwanyi bingi nnyo osobola bibiringana naye okutunuulira ebyenfuna bya Buganda mu Uganda tulina kubisimba okwenunula kwa Buganda. Tutunuulire bannaffe abalwanya entalo ez'okwenunula nti tuyinza okuleeta ekyokulabirako ekyabannalwanda nti tebatuula kwogera ku byanfuna wabula banoonya bunoonya maanyi gayinza kutwala buyinza nga bwaba n'obuyinza ebisigadde byonna byonna basobola okubyesalirawo. Kakati amaanyi bwetuba twagala okutereeza ebyenfuna bya Buganda nsaba buli awuliriza togwamwere asobole kusasira ku kwenunula kwa Buganda. Ti Buganda ng'emaze okwenunula tujja kusalawo tugambe nti kakati buli muluka tusobola okugwa tractor negusobola okulima basobola okulima eminasi ng'envugerere ne bazirima basobola okulima gonja ngaabe mawokota gye twayimbanga edda nti emawokota gonja ayengera nabo ne balima gonja ko gonja kati naye afuuse ekyettunzi naye kakati gonja gwe tulya wano ne mutundutundu lino byonna atundibwa asinga kuva Tanzania omulala ava Congo naye ng'ate mu Buganda twali balimi nnyo abagonja. Kale ebyo byonna byongera okutulambika mu lutalo olw'ebyenfuna naye nga si lutalo lwa byanfuna n'olutalo lwa byabuyinza. Ssaabasajja bwe yali mu lukiiko olwa Buganda Conference olw'omwaka ogwaggwa 2010 olwali mu Hotel Africana, Ssaabasajja yatutegeeza nti ebyenfuna bitegeeza kinene nnyo ebyobufuzi bye birina okusalirawo ebyenfuna kubanga abakola polisi ez'ebyenfuna beba balina obuyinza obw'ebyobufuzi. Kati nga tulina obuyinza mu byabufuzi toyinza kugamba nti ogenda kubeerawo enteekateeka gy'okolera abantu bo esobole okukola ki esobole okugasa ekyo kuba kwerimba. Kale twagala tutunuulire ebyenfuna nga tugezaako biriraanya ebyobufuzi n'obuyinza. Njagadde nnyo okukatiriza ku nsonga y'abannaffe abalowoleza mu federo kuba amalabuzi twali tutagawulira nnyo nga balowoleza mu federo nti nabo balabika okuba nga tebafangayo kugyetegereza na kuginnyonnyoka. Federo bulijjo eyogerwako n'okulowoozebwako mu mbeera ery'emu yokka. Amawanga ageetongodde buli limu nga lirina obutongole bwalyo oba sovereignty n'obuyinza bwalyo obujjuvu saako eddembe lyalyo ery'okwesalirawo. Amawanga gano bwe gaba gasazeewo okutondawo
ensi eyawamu buli limu lyesalirawo ekigero kirinawaayo mu butongole bwalyo mu buyinza bwalyo obufuga ku byenfuna byalyo ne ku ddembe lyalyo ery'okwesalirawo. Eggwanga eryesalirawo okwesigaliza agatundutundu agasinga obunene tugeze nga ku byenfuna liba lyewadde federo so si kuliwa buwi. Kakati nga Buganda etwalibwa ng'etaliiwo, n'olwekyo nga terina butongole, nga terina buyinza, nga terina byanfuna byayo, nga terina ddembe lyakwesalirawo, abalowooleza mu federo baba tebamanyi kyeboogerako. Buganda bweba yakwewa federo eteekwa kumala kufuna bisaanyizo ebyo waggulu eryoke ekikole. Ebisaanyizo waggulu byenjogeddeko mwemuli okusalawo ng'erina obuyinza, kuba bwebanga erina obuyinza bwayo nga teragirwa bulagirwa na kuduumirwa, awo ebeera n'eddembe okugamba nti tujja kufedereetinga n'ekitundu kyonna mu nsi yonna. Era olwaleero pulezidenti wa Uganda bwayinza okusalawo nti agenda kukola endagaano ne gavumenti ya Bungereza babeereko n'enzikiriziganya gye bakola mu byobusuubuzi oba mu kugatta amagye, eyo nayo esobola okuba federo naye ng'etandika na buyinza. Awatali buyinza tewayinza kuba federo. Era federo kyo ebeera ndagaano ekolebwa wakati w'abantu abalina obuyinza ab'enjawulo. Nga tolina buyinza tuyinza kwogera ku kigambo federo, era omuntu yenna akyogerako aba akyayogerako takitegeera bulungi. Kakati njagala okwongera okukkaatiriza nti abalina obwesige mu bululu njagadde okuboogerako nti nabo basaanidde bakimanye nti eno nkola nkoppi era enzizibuzi si yamuffe, era abantu abagyesibako nga balina essuubi nti bwe tunakuba obululu obulungi oba oli awo kinayamba Buganda nesobola okufuna abakulembeze beeyagala, n'olwekyo nekituyamba okwesumulula mu koligo y'ebyenfuna Buganda lyerimu kati. Etubidde mu Uganda yatuwamba era tufuga ng'abaddu baayo. Enkola y'obululu eno nagyogeddeko nga bwe yavuwaza abantu baffe, ate ng'ekisinga okubeera ekinnaku abantu bangi bakyagirinamu essuubi, era abangi basiŋŋana amaka gaabwe nga basuubira nti banafuna ebifo mu gavumenti oba mu buweereza ng'obwa kansala, bwa chairman bw'amagombolola, disitulikiti, ba MP. Kisobola okubayamba okubeera nga abavudde mu lutalo olwaba bavudde mu kkowe ery'abaavu. Naye nga bwe nayogedde nti ku bantu 10 mu Buganda abeesimbawo tuyinza okuba nga tufunako ng'abantu 6 naye basobodde okutuuka mu ofiisi ezo nga bayinza okugamba nti banaafuna ku ssente ezinaabawanirira, naye nga nazo ziba tezigenda kuyamba bantu, ziba tezigenda kuyamba bantu bangi, wabula ziba zigenda kuyamba abo bokka abalwaniridde okutuuka mu bifo ebyo. Kale ekyo olaba nti abantu bamaliriza nga bakayana naawe balonda tebalina kyebakoledde, bali mu kugejja mbuto, bali mu kweyongeza misaala, kubanga bo bennyininyini babeera n'olutalo olw'obuntu olw'ebyenfuna bwe babaamu, so si lutalo lwa ggwanga nga Buganda obanga ebitundu ebyo biba bibalonze, wabula luba lutalo olw'ebyenfuna olw'omuntu sekinnoomu ye ng'akoze ekibalo kye namanya nti bwe nteekamu ssente bwe ziti ebbanga linaamala mu kifo ekyo nja kuba nsobodde okuzza ssente n'amagoba gaazo. Kati ekyo tuyinza kiteeka ku ggwanga nga Buganda nti tuteekako essira nti abantu baffe kyekinaabajja mu bwavu kwesimba ku bifo nga kuwangula kugenda mu paliamenti oba kugenda ku bwa kansala oba wa chairman.
obwamagombolola ne disitulikiti. Ekyo twetaaga okufuna abakulembeze abanjulukufu era abeesimbu abasobola okutangaza ku nsonga eyo nga balaga abantu baffe nti ekintu ekyo kyattima egenderere okwavuwaza abantu baffe, kubanga tulina abantu bangi. Singa tutandika obamenya wano mujja kulaba ettima lino we lituuse nti abantu abasinga abatuma ebyobugagga byabwe nga bagenda mu bululu naguno guliko tebasobolanga kudda ngulu mu byanfuna. Abalina amakampuni gaagwa, abalina amalundiro n'amasamba byonna byatundibwa oba byaboyebwa olw'okuba nti beewola ssente nga bagenda mu bululu. Ssebo byonna biri mu lutalo olw'ebyenfuna bya Buganda mu Uganda.